Jojo Taylor mulaba mukazi mugezi naye ate amagezi agage nga kubamu ebituli nganze spiritualist. Ndi Mungereza ndi munna Uganda kan jago. The world is my oyster. The option inajekolera. N'abaana bo bakolera option bofuna chance ala nitambula. Ogendo bo bulule mutabani bo mufuni oyinza okufuba kati omwana wa wano ofuuka omusambi w'omupiira lutalo olina muntu alakulire. Niye eri abaana balina sporting ability, music, all arts, buli kimu kyasobola okwagala kyakiyingiramu. Because the opportunities gyeziri. Opportunities gyeziri. Ne wano oli limited. Tewaliwo na training. Omwana wayagala okukola engineering agenda kola ati. Lwansonga Alani ne bw'osoma otya nga tolina kisima. Abantu bangi bagenda mu America baliyo bali makomera basiraana. Bw'oba tolina mukisa oyo Jojo Taylor yamusamize. Yakugamba ebyo tasose kubulya kituufu kya kukola. Akuwadde amagezi naye tegali akuwadde emmere naye tekulimva. Jojo Taylor byayogera omwana alina kuba na mukisa teri kisinga mukisa. Boogere nga amazima nti omukisa gwe gukulembera bino ebisigadde byonna ne bigoberera. Bw'oba ogenda e Bulaaya zikankuwa amagezi. Sooka otereeza obw'omwoyo bwo spiritual okirinzi ng'omubiri gwo ojjewo ebisiranisirani bino ebikulemesezza kubanga bw'oba ova ewaka n'oleka nga wali omuwumba oguunya mu nnyumba yo bw'oba togulongooseza era oli kusangayo. Kati ekisiraani ekyo ekikulemesezza Uganda obufumbo buweddewo bizinesi zifudde ne weekyawa abamu bagenda olwa excitement olwokuba alina bakwano bali ene bamujubisa Alani cyangwa eno okola ebyo byoli mu studio bya kisiro excitement eyononedde abantu future. Kati abamu bagenda lwa kulemererwa yesimbyewo mu byobufuzi biganye akoze ku mativi ku radio biganye buli kimu kifudde takyasobola kulabirira family olwolemereddwa kubanga emyoyo emibi byagitandise okuwamba olwotogwa mutoyo olwotodda ku ssomero olwotabitika ye tebamanya agenda bapasita mbw akutula enjegere sima endagano z'abajjajjaabe onosooka okugulayo endiga obusungu buba bungi ng'olaba buli kimu kiganye onokugulayo endiga ogyoke weekirinzinge kati womala wegayire bajjajja obagambe entegedde bakama bange nekangende e Bulaaya nfuneyo ekkubo nfune capital mundeke bakama munkuume kubanga eriwayo emyoyo emibi nagyo balina okukuumirayo kibanga onagende Kongo nga togimanyi Kongo balogo bali eyo kalona kene bajjajja babeeno ati omusamize kitegeeza okusemiza emibi okusitula emize emirungi ekigambo obusamize kibuzaabuza abantu bo bamanyi bulokole ekigambo bulokole obeera loko we bw'oba totegeera bali just weesulisa kati America ogiraba eringa joka omumanyi joka yamatatu abazanya kasino bw'oyingira mu kasino okuba omukono ogwo bw'oba akatuuka n'okuba miliyoni 2 duka misinde. Basiraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna woli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale, ku Cruise Exclusive kwe tuli Allen Cruz gemanya nyongero baniriza ku yonna gye musinzira okubanga temutulabira mwebali mwebaye ddala. Cruz bwe mana tudde wano mba tugenda kwogera ku nsonga ziyamba ggwanga. Tuba tugenda kwogerako n'abantu ab'enjawulo. Era nga njagala obategeeza nti buli muntu ali eyo, buli muntu ali yonna gy'ali. Nkwagala nnyo solonga zolaba omukutu guno ate nga nina buli kyolaba ogenda maaso n'okubanga ofunamu ekyokuyiga. Bannaffe aba Kasirye Breeders Emityana baŋŋambye nti Kapale bw'anaaba akomyewo wano mutwaleko ewa mwami Kasirye Emityana ku faamu. Mwami Kasirye yagambye nti ebyo by'onyumya nti toyagala kudda Bulaaya nkutwaleyo bakuwe ente kuba ine ente eziri enzungu. Kabala n'atampa nte Kasirye niba mitawaana gyennyini wangi n'atampa nte mugambe Kasirye nekkaanya bulungi n'otampa nte mukulu munnange nyakujjawe basenzi b'ente nkutwale next week. No, my favorite farmer Ani Kasirye Kasirye Breeders era gwe nakoppako nange okutandika okugira okukola farm
na famula kwa nchana mwente kati mukaaga naye yazadde ate yasoso kuzaala ate yazadde kalume kati yadanga walu olunda nte gwe butechi wolunda ziri abazita cross zengula bwezito naye engula ziri mbuto era banampayo nempeza musanvu bampayo billion wanya sifudde naye kasiti yakola da sente kati ana kumpa ente nga 3 kapali wakoze farm farm yange weri wan ente yazadde na ente nina no kacha tugenda okukola olwokuna olujja obutokeera ate kasiri ku farm yazadde leero kayana yazadde kiro kya leero nga wakoze farm ddala na farm yange ente ono kasoliwo wonna wanjizinga eka 3 ezakasoli kati muli mukozi ne mukyalawo tukola ne mukyala wange bwetyo mpola ne kati bimu byange buli musajja yenna musajja obuvunanyizibwa kozi kapalo ino omwana omu ne kati nabo mukyala bange balina 2 then baba 3 babaana ba mukazi obanga mweyagadde babeera babo naddala ng'omukazi ategeera nga mulimu abakazi abamu nga baba n'abaana ate era avagisa ku baana be nga gwe tagikuwa naye kati omukazi ategeera asobola okwagala ate n'abaana be n'abaagala negga oli muntu no si ŋŋanda zino si ŋŋanda ezo naye nze naye ng'ogiriisa bubi kata weri mu kulya olaba eri mukulya erya bulungi zirya naye kati zenkana za kasirya ate ngenda kutwala ewa kasirya njagala njigiriza okutabula emmere eyo kati tukole bwe tuti olwokuna olujja wooli olwokuna nja kuba anti kiba kyetaaga kubanza enkeera olwokuna tuba twagenda mityane sawa mmeka tusimbula ano ssaawa nga 4 kati anti nze nsula Nansana Road walinza okuva wali mu lubijja okudda wali ku lw'emityana kinyangu eddakiika 3 netusinkana awo netugenda tuzivuga ffenna kubanga kapale njagala kumakinga better person amala the better person but olina okugenda okuba nebyonyongera kweka majja kwongerako so si kumakinga I want to make you a better person okunyongerako nedda si kwongerako okumakinga kale no problem do whatever you wanna do akofira wakajewa eno kofera bamuyana naye omwana w'Ebulaaya wa America abasinze eri abakkiriza mu bwaba nene nabe soko gijjeko tobanga ogenda kuyiwa mu neddagala tewayi kigenda kuyiwa mu kino bampa n'amayinja tokolaba tewaleeteddemu ebyokola ne kati kapale kati at your age are you still doing that kino kyali kirooto nno jjajjange nanga mateeke mu stars zino nene yawano kubanga jjajja yakirina kandabe ande besides eri kano kaali kange ne kano jjajjange yandagira nkateekemu kubanga buno buwangwa nze ndakirota na bulosi manga makiteekemu era nengendo eri entinda olwokyalwa mitala na baba nakanteekamu okyabeera Nansana ambeera wa mirundi 2 busaabala ne Nansana wejagala wembeera musajja omutuufu tabeera wantu wamu bwe banteegere Nansana nga nzirukayo ziri busaabala kitegedde nkofero gisa kati enkofero ekofero ekoze eki olinga bano ba cowboy bano bagundi aba Texas era nali njagala kufuka mu Texas enda kizula nga sina kuba mu Texas manna kuba mu Uganda naye nzikwe kuddukayo kale buza ku bantu Mr. Kapale muli mutya bantu muli bulungi bantu nange gye ndi bantu mmwe mbaagala nnyo mwe amazugala wezo amaziga ngali wano eno kampani ekuteeka musembe bayuzeeko nga balaba bwe munayiga okuteeka sente mu Alan Cruz yes mujja kubanga situbayuzaako naye ye nga tebayolika simana nabo bakambwe bukambwe tokyanga mwenge sikyanywa bayiraira ndayira ntya yagala ndayire ntya wow Kapale muneekulika sikyanywa mwenge sikyalya mbizzi sikyayenda kukwano nonoli kyusi takyakulaba kyusi era bwe musanga mutugirawo olina address yo gimpengene mukutugira ya kyusi yayononya abantu bayigiriza embizzi kyusi yaviiddeko n'obwavu obuli mu Uganda obutaba kuba abantu bugere bwa mbizzi babulya busiranya obu n'ebinyindonyindo ebyo bituututu ebyo tosobola kulya amatu ga mbizzi Kapale mwali muli amatu g'embizzi naye saalya ku matu ga mbizzi wenagiye nalyangako bina kino kibayita bate kisambi n'embiriizi bwe naliiranga embizzi naye kati bannange nzaala nekiroto kyajja buzi nali ndi mu nnyumba eddoboozi ne limpita gwe Kapale toddamu n'olya embizzi naye kyampita ennaku nga 3 nga teryogera kyeriŋŋamba naye nga nfubutuka netoola ennyumba omukazi taliwo ndi mu nnyumba nzika n'eddoboozi limpita eyo mu America eddoboozi nga toddamu okulya embizzi nawe okola nnyo comedy nkubulira amazima yani ku mwenge bw'ekito kyajja ne limpita eddoboozi lwakuba kati nze kale obuyita obwange nti nina obuzibu nti niyo gye nali comedian okunyonyola omuntu bino ebintu nakola ngoli serious bane kitwala obudde naye nze njagala bajjukiza ne Yesu Kristo eri Bethlehem gye yazaalibwa
teyabulirayo njiri ku kyalo bamugoba ngonaga Alan ku kyalo gyewakulira tosobola kugaggawalira abalogoba bangi batakwagala babangi era batono abagaggawalira ku kyalo kye bakulirako kubazaalibwa ye kati tosobola kukola byamagero ku kyalo kozaaliddwa abantu abakola ng'omuyaye omulimba bakola biddaawo badde okola Katonda kati Yesu Kristo ku myaka 27 yali amaze okufuna ebyamagero bye nga tandise okubanga ayolesebwa n'okuwonya n'okukola byonna kati nange ndimu Yesu Kristo oyo kubanga oledo Holy Spirit akyatambula ebyo byonna bibasoma mu bitabo byawandika byo byadda kati tuli kubiriwo ffe tutambulira ku kipya kati Holy Spirit oli yalinya ku Yesu n'akola ebyamagero nange asooka kunninnyako era kwali era nange nsobola okukola ebyamagero. So wali mu America? Yeah. Eddoboozi nerijja neriŋŋamba toddamu lyambizi toddamu kunywa mwenge era byonna nembivaako omuntu omusamizi asobola okunywa omwenge naye bw'onywa ogw'ekigero ate n'onywa omwenge ogulina okunywebwa naye abantu n'onywa n'osula mu bbaala ovaamu ku makya kabaka Katonda yambadde okuwa ebirootooloote oba otamidde emisana angova zikuli omwenge wagufunamu walagi wamufunamu kalungi kyo naye kyapale watambulanga n'akagundi ka walagi teri muntu yenna ali success atasoose kubonaabona kera omuntu yenna atasoose kubonaabonako mu nsi n'afuuka success nga tasoose kubonaabona kutasa kuuma bya bugagga ebyo tasa kuuma kyafunye kubanga batakikoleredde kyo baba n'abantu abasikidde ebintu tebawangala nabyo kubanga bafunye kyabwereere kati nze mukubonaabonako nayiga bingi kati buli kyenkwatako kati nsobola okikola ki okikuuma kulaba kati nze Alan sikyamaana gayamba abantu bano basinga omazzi bakaba amazzi gasima bane kuba buli muntu okubonaabonako yakwereetera nze nange okubonaabona kwange nze nakwereetera kwajja kutya kuba nti saategeera butonzi butuufu Katonda yali munzi jjuka kuno omubiri gwaffe yeekaalu ya Mukama Katonda era Katonda akolera ku mutwe gwaffe atula kuno n'akola mu mutima mwasula era omuntu alina omutima omubi mulogologo bikitaba na Katonda oyo aba Lucifer akitegeera ate abantu abali ku Lucifer baba beesesasa beefula abantu balamu so kati nze ate Katonda munaakola ebyamagero akolera ku bantu gwe botasuubira era abantu abafirika balowooza nti omuntu agula akakooti n'ayambala n'anyuma n'ajjayo Bayibuli oba Kurani n'asoma mbu yalika omwoyo mutukuvu kyekuba n'ababbi mu kibuga bambala kati masuuti abafere bapeva n'okyuka emabega mutufungula ddala gentleman nokatasaako nkuba peva ye nyini gwobuuza ssebo gwankubye peva nga oli musiru kati ate oli bambi babuukira oli ayambadde obubi lasita ne balowooza yabbye naye nga si yabbye musajja wattu era abo abantu abalasita bantu balamu nnyo abo abalasita bamanyi Katonda okusinga bano abeefula ab'obukooti era balaba ng'omukwano gwo nga yeyambaza obukootikooti mbu akubulira enjiri yeefula owasima Katonda omwoyo gwamuseeko mbu akoze kyaki dduka misinde ajja kukusaddaaka ate naddala ng'ayagala nnyo ssente omuntu ayagala ennyo ssente ala ni mubi ffenna tuzaagala naye olina wookoma tosukka layini ojja kutta munno naye olabika bulungi okimanyi ala ni anti kati era n'abantu bagenda kukugamba ate kapale onyiridde okitegedde kinaako byakirogo nze sitambula na byakirogo nze ndi mutuukirivu amaanyi agali mu nze ge gakola okubye ekkooti okitegedde you look nice I'm a gentleman by the way lwakuba kalaba ensi empisaamu amaaso kana akawo bakayita nawo Gucci ninawo n'akalala bulinga busatu mixingamu mbuzaabuza waliwo n'akalala nkeerabidde bulinga butaano nze neekuba lumu nemba nga mbuzaabuza osomako busatu Gucci ninako Dio, is it Dio? Pakayita Dio, is it Dio? Something like that. Then waliwo n'akalala kale sina nnyo obudde bubiteeka mu mutwe nayenza kasita mbifuna kuba nze ebintu byensisi byeragiramu mbeerawo nina emmotoka neeragire ku bantu mbu nina akawowo ak'ebbeeyi nze muna enyambala ku nyumba n'obyekola byonna bikola lwa Mukama Katonda zisibira mu nsi mbu neeragire ku bantu mbu munaku mulabe munseke ntandika omumagana munaku nze kale tikindiimu nze era oliyo andaba nampaana nenze mba sibiinako kati okimanyi nze simanyi nanyumye n'onnyuma gwokiŋŋambye si gwokiŋŋambye nina ennyuma yange gyenakoze eki gyenanyumyemu ze badde sikimanyi lwaki tokimanyi Princess ali ati Princess gyali mu America ali bulungi tali bubi ali okke alina byalina okunyambako nina omuyambako mu bw'omwoyo naye anyambeko mu bw'omubiri tugamba omanyi omuntu obeera pata naawe naye nga alina kyalina okuyambako abantu bawule omuntu waliwo abantu gweyagala bye twagala ne bye twetaaga waliwo omuntu gubeera ng'omwetaaga naye nga totumwagala gweyagala ate nga tomwetaaga naye ng'omwagala naye nga tomwetaaga kati nze nafuna omuntu gwenjagala ate gwe neetaaga kati nebisigadde bino bantu benyambayambako oli nemuyambako ebyo bibeera bya kuyamba bantu balala kwegamba kubeera nabo bulungi nze bayiza omulimu gwange omutuufu kuyamba bantu abaagala obbayamba siyamba atayagala kuba omuntu waba tanatuka kuzuukuka ne bw'omuzuukusa ajja kukubira bweruyi kubanga kuzuukusa mbwa yeebase ekulumidde bwere
kati bw'ogira bange zukuse soji wa maanyi ne bange yimuka kubanga omuntu bw'aba akazuka taba na maanyi ne gwa mulyanyi gw'omuwaga ne zuka ogenda okola budde tewali budde bugenzi n'omuwaga kyova gwe mulimo gw'abakyala ewaka kuzukusa mwami kumutegekera kitegere yagenda akole omukisa gw'omukazi gukolera ku musajja y'omusajja n'afuna n'alabira omukazi. Obulamu butambula butya ever since you came back twakusemba okunyumyamu ne tunyumya internet tujiwamba biki kapale akomyo me ever since you came back nalina bye nalina okutereeza nalina okugenda ku munsozi y'okutabaala obuyinza obw'omu nsozi ne ku buzaale kati mbadde nkyatabala buyinza mu nsozi deni kati ndi ku buzaale byemirimu gye mbadde mu kyoba mbadde jjajjanga nga mbagira weesonyiwa internet osooka omala okola ki naye omulimu gw'okutiktok gwombeerako nga nsomesa era lumu na lumu mu Amerika nali nsomesa nnyo nansonga nali sirajjo byekola nga mbeera ne free time nnyingi nkola lwenjagadde ne kati wano ate wano mbeera busy nnyo kati kyoba nsomesaako lumu na lumu naye lwensomeseza abantu mbawa package abantegeera ne bantegeera bayiza abantu abamanyi nnyo tebasobola tegeera byenjogera gwokulidde ku kyalo basobola kutegeera kyeki kiragambye ku nsonga ya Yesu naye abatamumanyi ate bapiikinga ate mbayambye nnyo ne batereera kati nkyali mulimo gwa Mukama Katonda gwe yantuma amanyi abantu bano abalya mmere balowooza nti ffe twesuulise kumbe bebeesuulise alani olaba omanyi ekinyira ekinyira kyebaka ekyekwatawo ekiti obugere nekisuliko omutwe nekyebaka kati okimanyi nti ekinyira kyebaka kyesuulise kati kyo ekinyira kirowooza ffe twesuulise kumbe ekyo kyekyesuulise kati n'abantu abali madiini biki balowooza ffe twesuulise naye nga bo bebeesuulise kati kankuweyo n'ekirala alani nkyayogera ku spiritual world kuba mwe spiritualist tujja kukola kasavu kanyama kankuweyo n'ekirala ekintu kino kankikuweeyo alani olaba abantu bagenda mu Amerika eyo nyotuka mu Amerika nga avudde nga na diguli ezo n'atukaana Abamerika ne bazikubamu ebituli mu Amerika ne bamugamba badde yasome ate nga be baleeta education system Bangereza ne bagireeta bonna era abazungu nze mbabalira be bamu be bayaaye beebo se mbabalira awo kakati ate pastor wava n'agenda obuulira enjiri e Bulaaya naye alina oba ne license olwokubanga wabisomerera naye kyokka ate tebamusaba na work permit okukolerayo kubanga bakimanya azze kusolooza abantu bali abali eri Abafirika banna abasololeze ddala bakamule akumewo ne ssente eno ye yata bakimanya azze kukola naye tebamufaako era ne ssente afuluma nazo bulungi naye bw'oyingira mu Amerika ng'oli just muntu wa bulijjo tokkirizibwa wadde ofuluma n'omutwalo wali ku gundi naye ye afuluma nazo omutwalo gwa kaasi omala gwogerera ofuluma nammeka kuwandikira immigration just gumu kitundu naye nze naliko Katonda yanyamba n'enfuluma nagwo gwa kaasi gwali bobo fuluma nammeka tebakkiriza endala zaali na kaasi tebakkiriza ono malozi okuwandikira immigration ino okitegeera n'ofuna ebbaluwa gy'onaalaga wano ku immigration y'e Kampala ne kati nze ekyanyamba era nalima bajja kuntawanya bazinzigyeko wano e Kampala naye natuuka kiro nga n'ennyonyi zaiti zitambula bulungi ekisawe tekiri biza waliwo abantu batini kiro nga n'enfiri nazitiitinze bbulaaka nali naziggyeyo neziba bbulaaka nga sagala bantawanye ku immigration era najjako enkofiira nga teri antegeera nnyo natuuka na kiro nga juga waliyo olutalo lwa Iran pozi mwe batuuse ekiro nze saava South Africa weefuge saava South Africa nze najja wange najja nze anti baga abakomya obukomya kyo bangambi mwe batuuse olaba nze kati nze nakkiriza nti abalya mmere abana abeesuulise begambye basobola okwogera mu nsi muno mulimu damage ezo olowooza abaana bataano nembamu damage emu kati abantu aba damage balina damage mental slavery nze bakkiriza ne boogera bye baagala nze kasitamba bulungi kati ne baba bankomyawo naye gye banziza waka ate ndi bulungi sente nina miliyoni 10 tezinneekubya mpi okitegeera naye waliwo abantu nga basoma bali mu buddu balina mu Uganda ne bali mu buddu kale akolera kampani ennene afuna miliyoni 4 naye sente z'akolera ali mu buddu asula najjera ennyumba yaka mu kitundu kyokka yatandika osifuna ezo sente nga tannazaala kati alina abaana bameka basomera Kampala Road simaya Kampala biki parents kati agenda okugera bati omusala genda okujja katalina wadde 10 obwo buddu ne kati nze atalina mulimu ate azeekozesa mmanyi leero nfuna 5 olwini nfuna akakadde bwe ntyo kapale kanguzanyire mu video eno engeri gamba ki ntegera kuzanyira video eno nda kuzanyira video eno owulirize then nina ensonga yange leero wetugenda otutambula kubagala nnyo buli omu abonebone bajje bakube Bulaaya wano bamulemeseze. I always advise people bofuna chance tambula, then you have options. Kadde mwako Jojo bofuna chance tambula ve Uganda ofuna options kati fe tulina options Alan. Ndi Mungereza ndi munna Uganda kan jago. The world is my oyster. Your option inajekolera n'abaana bo bakolera option bofuna chance Alan tambula.
ogenda obulule mutabani bo mufuni oyinza okufuba kati omwana wa wano ofuuka omusambi wa mupiira lutalo olina muntu alakulire niye eri abaana balina sporting ability music all arts buli kimu kyasobola okwagala gyakiyingiramu because the opportunities gyeziri ne wano oli limited tewaliwo na training omwana wayagala okukola engineering agenda kola ati tewali mmeri tewali training tewali nnyonyi engineering agenda kola ati kukanika nayo nga mukaaga eri airport enkalu kati omuntu agenda kukola engineering ki kukanika motoka second hand kati tuli eri katunya masannyalaze abantu bakyanywa wana amafuta dizo tali agava ku mulembe oyo Jojo Taylor mulaba mukazi mugezi naye ate amagezi agage nga kubamu ebituli nga nze spiritualist lwansonga Alani ne bw'osoma otya nga tolina kisima abantu bangi bagenda mu America baliyo bali makomera basiraana bw'oba tolina mukisa oyo Jojo Taylor musamize yakugamba ebyo tasose kubulya kituufu kya kukola akuwadde amagezi naye tegali akuwadde emmere naye tekulimva Jojo musamize musamize yagenda nasamira bakole balina emikolo gye bakola aba Jojo Taylor ngoloza batudde awo bali bitwe mikalu bannono kyonna kyakola akimanyi era bwanalaba video n'amanyi kyakola ngoloza mutwe omukalu oyo Jojo Taylor yamanyi kyakola naye abafira banansi balina obuzibu nti omuntu nfojo okubuulya abantu kyennyini kyokola nabo bakola ekyo ababuulira gwe somanyi Bayibuli somanyi Kurani leeta omwana wo mu Amerika leeta omwana wo ne bw'omutwalayo ng'alina ekisiraani ne bw'aba yasoma era nze ndewunya abantu abawerera abaana omwana amala osoma n'anoyo omulimu ne gubula omwana okuzaala kitegeeza zaala kuzanya zaala nga bonna agenda mu kasino no Samson no wangula waliwo olunaku lwe lufa point ya Jojo ngitegedde badde ki kutwala mbu abantu bw'ofuna omukisa tambula ogenda abaana bo bakolere gundi opportunity bagulira opportunity mu America oba mu nsi z'Ebulaaya webale nnyo kati kapale okimanyi nti you are a changed person ever since you came back from the US emyaka ebiri gyokka gy'omala mu America you are a changed person omanye ekyankyusa do you know why I changed everything because nze nagamba mu kugenda mu America nasala endiga nnamba genda osome mu Bayibuli akaliga Katonda kajja bibi byensi nayo kyendiga nnamba neyitekako obulo muwemba ntungo mubisi nenziramu n'empoomera buli kyenassaako nga kikuzze engulu kubanga tulina ebibi byetukola Katonda nagambye atula mu ffe era bw'ogenda mu maaso ng'ogenda webakabaka ku mukazi ono ogw'ebbakuli oyita wabbakuli ku bitaala ekisolo olwawo ogendayo olwokubamba waliyo ensozi buli lw'ogw'ebbakuli wabbakuli onuuna ebisiraani abasajja bajja ne baka ku mukyalo oyo ne bamuyiwamu ebisiraani abasajja bajja bo omukazi ayina entamu basajja bajja bayiwa mbuyi ne bw'aba atawazizza bamuyiwamu emyoyo giri emibi kati gwe musajja mukulu oli ku myoyo gy'oli onuuna okitegeera ate ogiteekako Katonda ku mutwe gw'atuula tosobola butasiraana tere mugagga akola ebyo agwa bbakuli kati n'olwensonga eyo nze nagenda mu America nga maze okwecleansinga I cleaned my body after cleansing my body nengenda era nagenda n'omusambo gwe bayita kiwanuka musambo manyo yatula mu njuba n'akosa omusana mwagende Bulaya n'eddagala si ddagala mu mwoyo I went there in spiritual nga maze okwecleansinga tiketa okunaaba eddagala n'okutereeza omwoyo gwo byanjawulo ne bonaaba eddagala nga tosizza mize eddagala tirikola kyova abantu babeera mu kuloga bufumbo n'aloga omusajja ne bitukana omusajja in fact bingi nnyo byensobola okugamba Alani kiringa abakazi bana bafuna abasajja afunye omusajja wamwagala ayagala mufumbirwa kyokka ate yennyini asiraanye omusajja okasita omukkiriza okukomba wansi oba omunoonyisiza ebisiraani agenda kusiraana bw'asiraana tosobola beera naye kubanga abasajja batalina ssente abataba na buyinza omuntu atalina ssente aba na buyinza obuyinza oba owejjeeko ssente buyinza ku musajja ye omukazi ebitundu ebyekyama bwe buyinza bwe n'ebbeerere bye tufugira kati ffe abasajja waleti yaffe kutufugira abakazi bwe buyinza bwaffe era teri mwavu afuga mukazi kati olwobeera ng'okomba ebyo ebitundu byekyama tosafuna ssente teri mugagga akomba wansi eyo tosobola abagagga ne waba agenda kukutula ddiiru z'amala emyezi ebiri asula wansi teyeegatta kubanga Katonda we yateeka obuwoomi ate bwe yassa ekikolimo kati kiringa kukwasa mukazi n'otamusasula ewaabwe mu bw'omwoyo empewo zewabwe omukazi gwozaddemu wa nnyoko empewo zewabwe zibanja ku bukojja kakati bw'otasasula eri ate ne bw'okomba n'ebbakuli olina ebisiraani bibiri biramba eno tosasudde mu bw'omwoyo omukazi omuzaddemu empewo zeeri zikubanja jjukira abakazi balina tufumbirwa omukisa gw'omukazi gwena kukolera ku nze Alani kati nze nenfuna kati ye nemulabirira nemugulya ettaka nemukolya bikimu kati ate ffe abasajja ffe tufa genda embyalo obuze wanamwandu gundi ffe abasajja ffe tufa ne tubalekera abakazi ebintu byotukoze ku nsi ne balabirira omu abaana baffe tuka abakazi abamu balemererwa bapapa mu bufumbo mubaamu olusozi n'akakiserengeto bw'olaba nti bikalubyemu gwe nyokera okunyokeza eddagala ndaba eddagala tereza bbaawo akukolerere saba
koleza akabane koleza omuliro tekawo embeera yonna etereza kirinzi wamate ekikutwala mu simanyi mu ddagala simanyi genda osabe ate era okusaba elements ziri nnyo ezitugattira mukama katonda bataano omuliro amazzi era okusaba omala kunaaba omala kukoleza muliro omala ku ettaka nayo element ofukamira ku ttaka element sezo zino zikozesa Alan katonda yatonda ensi eno katonda ye boss ali omu kasoke kuteeza katonda tunaddayo ku eri point katonda bamala ensi okutonda ensi zonna n'amala buli nsi n'agiwa obuwangwa bwayo n'ennimi ze tulina okwogera mu nsi yaffe kati n'atuwa ne bamalayika baffe nga bolaba nti president Museveni afuga ensi eno alina constituency ez'enjawulo constituencies ez'enjawulo nze siri muzungu English is not my motherland oluzungu lunyumiza ddala ennyonta kati olaba kitandise kulinda kumala okunywa ku mazzi oluzungu mala nywera mazzi constituency yes kakati nga bolaba Museveni bwalina constituencies ez'enjawulo alina parliament kati ebyo nabyo bateesa mu parliament byonna babiziwa muzeeyi n'abisayiningako banabigaana nenga ye president y'omu kakati ne mu bw'omwoyo katonda ye president ye nannyini nsi zonna omu nagguludde ne namugereka kati buli nsi yagiwa bamalayika abaayo be babaka mu nsi yo n'akuwa olulimi lwo eddagala olyo mu nnimi mu nsi yo emmere gye mulina okulya eddagala gy'emiti ebirina obbawonya nga bolaba nti Alani omujapani akola Toyota ne bagireeta Uganda n'agikolera ne spare era bwefa spare avaawa Japan tosobola kuddira spare wa golf n'omuteeka ati mu Toyota kati naawe eddagala lyebakutondera mu nsi yo lyolina okunaaba era akamwako eddagala erisoboka n'olulimi lwo era kyoba bagamba nti olulimi lutonzi kyoyogera kyekikola kyoba mulimu abantu akulimira ne bikwata oli nakuloota ekintu ne kituukirira bwe buyinza bwe tulina naye twabusuula olwokuba abazungu bo baagala tubeere banaku be baleeta ebyo n'ebyokwekomba wansi abazungu bamanya balina otuwonoona kubanga ffe baana ba katonda abatuufu abafirika katonda bali abazungu okimanyi nti batonda mu mbizzi badde okimanyi nga bolaba nti emmotoka eno bagikoze muli nebbaati kati abazungu babakola mu mbizzi kyoba ate banaaba bafaana embizzi balwala bikansi birodalwadde by'embizzi nedda obuli amazima nze amu spiritualist byokugamba mbimanyi nze ntunulako mu nsi y'emyoyo kati nkubuulira Yesu Kristo batwe bamwakanya Yesu bamwakanya ne bamukomerera era abayisirayiri bali mukubona bula lwakutta omuntu yali azzo banunula Isirayiri omanyi bali mu ntalo bafanga mbizzi kabisi kayondo ku mutwe pa kyokka gwe oli mu Afirika eno mu kiga gwe musoga gwe oli eno tusinza katonda wa Isirayiri atakwatirako wa genda kuyamba dinga n'abayisirayiri tabayambye bananyiniye obuli enjiri ya Isirayiri bakutwala misinde eyo na Bethlehem kenda yo mbuli oyo gere ku Yesu olabe katata jayambe gwe mu kiga gwe kabale muganda wange bira serious katonda tuwo obuyinza tulina kutegeera byonna tulina bijja mu nsi yaffe okozesa olulimi lwo era bolaba nti oddugadde bakuloga bakola ki onaaba ku ddagala eryo katonda lyatuwa ne kati olwokuba nti tuli banafu mu bwongo omalirize tetukyanoga ddagala mu nnimiro twagala buli kimu tukijja mu bazungu buli bye baleeta bye twaniriza kusiyaga abantu bali bubi manji wa bannaabwe nga ne bayibuli yasaanya omulembe gwa Sodoma mulamba ala ninjagala ompeeyo omusamizo omu bagwalowuliddeko mu ssabo nga bamukutaasiyaga omuntu naye byonna babyogerera bapasita n'amadiini byonna gye biri ala n'otwala omwana wo mu kisulo n'abeereyo nga toyogera naye butimaya abawala girls dormitory babeera bokka babazungu nga tebaawula baana teriyo bisulo abazungu biri luddawo ebisulo mu bazungu abaana bawe tebalina bisulo basoma ne badda waka ne biri eno mu Afirika ne batuwa ebisulo kuba bakimanyi baagala abaana beesiyage omwana n'ava ku ssomero oli mu kibuga ozunga bononya seeto omwana toyogerako naye omwana tomubuulirirako omwana amaliriza agenda okuva ku ssomero nga yekatanda basajja 20 agenda okuva emakerenga alina embuto siriimu olwokuba ali anonya sente bisajja ebigagga ebiva ebulaaya ebirina siriimu omanyi siriimu ali mu Amerika eyo mungi bisajja bijja ne byegatta ku bakazi baana ne byasiga endwadde siriimu ali mu Amerika omumanyi bamuleeta n'obulwadde obabuyita masanyuse mayansanyuse nabwo bubi nnyo bulinga siriimu ate buli bukambwe siriimu aliwa mu Amerika mama kati bijjeeyo olwokuba abawala baano basiru kaba musama wange kati abasirimu bamugjawa olwo n'ebiwala ebirowooza mbu okulinnyonnyonyi ogende bulambu bamulamu mbu bamanyi mbu okulinnyonnyonyi bamala kujjako omusaayi ebyo biri mu bawala bo baba kuguze muwala bakujjako omusaayi kubanga abakuguze wenna nga product ye akugula akujjako ebiwoowoolo biki byonna abakuguze naye mu bazungu tebamala kujjako omusaayi ne bwoba omulwadde ogenda kati bajjana abawala ne bagamba ki abiwala bigamba n'omusama wange kati nga sirimu amujja byo bibawaako buwite bambala bupiira bigula buguzi Festino simala Festino bazigula Festino byezigula byokka abawala bo tebafa ku sirimu sirimu ali mu Amerika manafunya omusama n'okalanga kawubemba ababa wamulabako nkugambye nalina n'obutabo bw'obutabo babutambuza eri obutabo obulaga sirimu percentage gyaliko
nakalina mulumu nakalaganga ku TikTok waliwo omukazi yatunda ddagala lya sirimu mu America aliguza abagagga bo parliament omwo naabo bawanga ddinyabo ali baguza layisi eddagala lye lirikola nnyo kusinga lino bano watu wa fake bana balwadde bano baba bifeke namire ebyo ati ano bifuna nedda nkugamyeze nkuli amazimba kino nkikugamba balabazo mu America batu bidagala bifeke bone basigaza origino era bobera n'omuntu mu America so kueleza origino ngo mulinanga musawo weri akueleza eddagala origino nibo balwadde bano baba bifeke namire ebyo musajja tunabikowa bo bali be kubepsemo ne mali banga tamira biweke ndiko manyebe biweke bitamirika alani buli lunaku bo bamire mpikemu obempisejo miezi 3 balaze mumira chova bote batya kwega tabitwe tebambali adabo pire embwezo alonkanze neze nkubulira tofuna ngo omukazi ngali bulaya okujja nga mutukirivu nga mukyala wange kwaye yali mutukirivu nnyo nga yebi yekiru tabikola na yebana abakazi abasinga nabali abasajja beyo mu America bazunze ndwadde eyo simaya London Canada endwadde ziri eyo nga teziwona kyova katonda endwadde zonna zowulira embizi ava mazungu eyo bakatonda yabanyigira abokesa omusana ogutali abunomo omuzira onegugwa teguli abunomo futi 10 ogunegwa mu Africa tusigalawo kubanga ffe bana bakatonda atublessinga gwalole ko omuzira ogugwa wano bugugwa yebo tini bwe nobukubaka kasoli nowuli abakiga ebyere bya government zotu yambe kasoli yagwawo alabe ku muzira gwe nozukana dona wo itafuti abiri ebyo bibonezo katonda byo wabazungu kati no bagala tunyize katonda nafata nkubituwa kyova kati omusana gwakana sofuti guzikira enkuba tugifuna mu gwa musanvu accident bana bafa biki byonna bikolimo bya katonda yatunyigira nafa agenda tusanya ate naddala wano mu Central mu Uganda wano obwavu buli wano buleta n'abalambuzi ku airport obwavu buliwa wano mu Central wano bantu bali maduka omwe tebakyakola agula wedduka mbu atunda ngo enanyukanga byazi bawala bali mu maduka mu boutique betundira omwo ekyo kituufu bambi abantu bakyako bali mu kwetunda kwetunza omukazi yasigaze ekyo kyasigaze opportunity ya kwetunda kandi nabalinze batandise okubanga business zikola kabatunda manju batunda manju nenga ki kusulawo obuwangwa bwaffe n'obuyinza katonda bwe yatutondera okubanga tumusinziza teri ayina buyinza kusinza nga bwayagala ne bo bana abasoma ennyo abo bola baabo beyita ba professor ba pastor bo bakifunamu mwe buli gye mukoma okwavuwala bo bafunamu kubanga buli ensi yonna bebamu obwavu abantu babeera desperate kati omugezigezi ng'abasolooza neke balina yova nimbasa abaganda eno mwetabiseemu ababbi nga bw'owulya nti waliwo yatabika bamalaya Boniface yatabika bamalaya mu bantu abulijjo yabuuza malima ye yabatabula malima ye yabaleta Godfather mya anzo kwa yaleta ebintu bye Godfather yabuuza bubuuza nti ani yatabika bamalaya abantu babo malima ye yabatabula nno sebeje manyi yabatabula Godfather yabata muga Godfather bwe yatabula bamalaya abantu babo tewakana anzo baye yabatabula mwana muyaye ageza yana manzi yakola ebintu bye maana nabyegana kane nze nkubuulya ensi eno gyayedduka kakati neno mbasamize wetabula yababbi oli ajja okunoonya ayambibwe agwa mu bayayi bamutikkula n'atuka n'abyekyawa n'eddiini n'azivaako n'atandika kubeera nga buli kimu takyakyagala. What's your point? My point is Jojo Taylor byayogera before tovanga wano mu Uganda gwe ekyokubi point yange yokubiri abawala balekera okubaka n'abasajja bava Bulaya balina siriimu bambalenga obupiira nabo basirimu Bulaya mupya muzibumu. Jojo Taylor byayogera omwana alina kuba na mukisa teri kisinga mukisa bogerenga amazima nti omukisa gwe gukulembera bine bisigadde bina nibigoberera. It wasn't my choice. It was because you applied a visa by yourself. I applied a visa. Ochimanyi waliwo abakazi abali mbufumo nga tayagala beerayo naye nga talina kyakola yeremererwa kati ng'alinde nafuna amulabirira kane nali neremereddwa nga nogenda ntobe abantu bagenda yongo olemereddwa wano oba ogenze kutoba anansi. Do you give credit to America? Ebintu bya mu America yanyambako okubeera nti nafuna silent yanjawula ku bantu okutegeera bino byenjogera eby'omwoyo olina okweyawula ku bantu nova kubalya mmere ebbaala kunywa mwenge biki byonna nobeerako wekomala ebbanga kati America kyeyanyambako okubeerako nzekka kuba America is a very lonely country era abantu bali bagudde eddalu agwa eddalu nga tamanyi nti yagwa eddalu bangi balalwe babulako just kumira ddagala osanga oli nga jjajja babalalu kyokka naye mulalu kati nze babeka yandani mbakumala emyaka ena nayinja gwa eddalu nange nali nkiwulira ngenda mpenga wenga kweyogeza wekka wanje nali nkiwulira ngenda mpenga wenga
kapale wali tanso okugwenda ate we nabira n'omuzungu nali ngwiride ddala nga ntandika n'okwera labira nteeka wano ekyo nenkyerabira yoteka essimu mu nkwano oginoonyeza eri abantu balwala mu Nigeria mu America ng'omanyi okumala ebbanga tolina gweyogera n'akamwane kakuunya bw'obeera n'omukazi gw'olaba buli lunaku olaba oyo obanga omusibe abasibe bamanyi okwerimba mu makomera mbufaayo mu TV yaffe kumbe bali nkulingiza bwe mu kadidisa balaba ekintu kimu ne bagira banga TV mbu kani bwe mbulaya abantu babiri balinga abagwedda kati kyenkuya nani nakyo luwenga kati omuntu yenna bw'olwennye bulaya ogweddalo era siba kuvaayo mangu ye nali ngenda gweddalo anti kakati naye okudda kizibu olina okubanga wakola emikolo nze singa ssayo kyandigeyo jjajja nteyani nkomezaawo abantu bw'olemererwa wano ogenda nga toweekirinzinze otuuka ekibanga kibonereze ng'omuntu oba n'akusiba eruzira n'osiranirayo ne bakusalira n'obeereyo mu ruzira n'ovuunda ninga buba busibe emisambwa gye gisooka okukusiba mu bw'omwoyo then mu bw'omubiri nawo ne bakusibira ddala kati abantu abasinga bakusindikayo mu kukomera oba ogenze mu kukomera era kuba teweerwanyeeko kuyita myoyo mitukuvu kulwanirira toyinza obutadda wano n'essente z'okola oziweereza nozo ne bazibba n'osirana kalamba ate okyasobola okudda obeera wano olyewo ki wano nga wakaluba jjukira abantu baavu bantu basiba mu maduuka tebakola ne bona gy'okola bizinesi olaba n'abaliwo bibalemye kubanga nabo bibalemye lwa nsonga baliko emyoyo emibi kapale mu byonna tolemesa abantu kugenda Bulaaya okugenda kapale Uganda eno ekaluba kapale omuntu bw'afuna chance ng'asobola okutambula n'agenda n'akyusa obulamu bwe n'obw'abaana be n'abazzukulu abaddako kapale omuntu muleke ani alina ebigere mwe mugenzeeyo ne mujjayo kye mujjayo Jojo Taylor yagambye genda so ekiri Jojo Taylor tegambye ogende olinda ki kati gwe oli serebu America bayagera London oba kasita bo bakebera byokola wali omanyi okufuna visa kyamu kasita otekayo wali applying ogenda osoko applying bakebera wali ne balaba ekikwatako ujjukira kati Facebook yo ne TikTok zo na account zo nakuliko byokola era bakulaba ne bamanya following jo na ne bamanya goli serebo jja kudda era abantu abo balemera ofuna visa awo kasita olimbi oli mulimi bakebera ku profile yo wali ku tigwa account zo tolinayo wadde toke wali post wadde kitana ogamba oli mulunzi tobala wadde nte ku gundi yo kakati ebyo abazungu bamira visa kati nze bampala wakuba nti baana banga ndi celeb ne bampanga bago yajja kudda kuvira dabi 16 ba kampe emirundi 3 so kati kyengeza kugamba genda bajja kuwa naye tonkubiranga mbuki kapale munebi wayogera bituufu kati nkoze ntansuzaako kankomewo sijja kusuza kuba olina otunda studio ng'ogenda ogenda gyerekerani ogenda tunda ebyo byonna ogenda tunda ino studio andi nze nkugambye nti ogambye esiremesa abantu njagala gwosooka kuba ne Taylor yagambye ogenda nabana abantu abalala bagende kubanga omuntu yenna atafangako tobase bulamu bubi nenda mu bulungi ate bayinako obuzibu abantu bagambe mu bulungi obagambe nti bw'oba ogenda genda tuuka bulungi kale kulaba oti bw'oba ogenda e Bulaaya nze kankuwa amagezi sooka otereeza obw'omwoyo bwo spiritual okirinzi ng'omubiri gwo wajjewo ebisiranisirani bino ebikulemesezza kubanga bw'oba ova ewaka n'oleka nga wali omuwumba oguunya mu nnyumba yo bw'oba togulongooseza era oli kusangayo kati ekisiraani ekyo ekikulemesezza Uganda obufumbo buweddewo bizinesi zifudde ne weekyawa abamu bagendayo lwa excitement olwokuba yina bakwano bali ene bamujubisa akalani cyangwa eno okola ebyo byali mu studio bya kisiro excitement eyononedde abantu future kati abamu bagenda lwa kulemererwa yesimbye mu byofuzi biganye akoze ku ma TV ku radio biganye buli kimu kifudde takyasobola kulabirira family olwolemereddwa kubanga emyoyo emibi byagitandise okuwamba olwotogwa mutoyo olwotodda kusomera olwotabikika ye tebamanya agenda bapasita mbw akutula enjegere sima endagano z'abajjajjaabe onosooka okugulayo endiga obusungu buba bungi ng'olaba buli kimu kiganye onogulayo endiga ogyoke weekirinzinge kati wumala wegayire bajjajja obagambe entegedde bakama bange nikangende e Bulaaya nfune yekkubo nfune capital mundeke bakama mu nkuume kubanga eriwayo emyoyo emibi najyo balina okukuumirayo kibanga onagende Kongo nga togimanyi Kongo mama balogo bali eyo kati onogenda bajjajja babeeno anti omusamize kitegeeza okusemiza emibi okusitula emize emirungi ekigambo obusamize kibuzaabuza abantu bo bamanyi bulokole ekigambo bulokole obeera loko we baba totegeera bali just wesulisa kapala omuntu okwekkiriza nga tekitegeeza nti alina genda simanyi n'abe eddagala simanyi kola boti you can go to your pastor you can go eri father wo osogende wa reverend wo ate nga ne father nyine alotadda kusomera alotagwa mutoyi ate agenda kusabira kinga naye already ali bubi waliwo kacaca akaliranye wali ewange bakeera kugumya abantu 11 bannange enjala ekuluma tofaayo mukama ajja kutera sente ku ssimu ojja kulabirawo ebyamagero
byamagero NS teri byamagero teri kyabwerere ne Bible ekyogera ko ala ekizibu ekiri mu bantu bano abantu balina obunafu chache bagamba chache mbuse ogera fune byamagero sera zigenda kujja kusimu yo iyo kyakulabira chache kulira bakera kuoganya abantu napuli obusungu nga kichachi kino tobana ekintabya mu Uganda ukiriza abantu kuzimba ka chachi lwa abantu bebase waliwo ku kichachi omulokola akera kuogana usheka akera Allahu akbar waliwo bwana obutoka akera nkafumita olobozi webase singezo bazigaje tingire bifone byanga balina zino beera so sibuli atandika chachi wano buli yagala atandika chachi kadire Samuel Kanyamu yatandika chachi Samuel Kanyamu no Mighty Family naye ali mukuganya abantu ayambulula abantu ye nyino leda alota agwa mutoyi katateka yambululani abantu bali mugamba mbu Sami ali mukuwonya abantu abalema bali mukutambula abazibe bali mukulaba bakigamba bali mukuwonya okimanyi pastor Iga ali mugenda na mulota bayo kyoyo kiboke ekaba kale ndigazo bayazirekawa ndigazi yasibanga nasani nduga mu nsozi nga basamira kusane na jana afu ndiga nazietera empeta teka wana ali ekiboke ejonka zena mulota katabera ne asani nduga ngamba pastor igabera nasani nduga gabera mu nsozi byoli mwera ne asani nduga bya andi pastor asani nduga te yafu yama yena adda mu kife kituufu eri bali bafera kali asani roba yali ategeera amazima yena akiza nadda musamize kubanga musamize kiza kusamize mibi obwenzi obubbi obulogo okitegeera obufere kuzanya zaala kuba kasabuni ebyo Katonda byatatuagaza kati abo bose kufuka omutukirivu naye osotuka omutukirivu ngosizamize naye ato ino omutukirivu kitegeeza okutuukiriza kati waliwo ebikwetaaza jajja wayinza oba yali akwagaza ente ebiri wakewo mmwe ku kikulu jjali wamwe ente nga erimu amaanyi gammwe ag'ekika kyammwe oba omuti mwagutemawo nga bajjajja mmwe gwe gwalimu Katonda waabwe kwegamba malayika waabwe ng'atuula omwo buli kika kirina malayika owaakyo gwina malayika wo ate n'ekika kyammwe waliwo bamalayika bajjajja mmwe bwe babakima mu nsozi bajjayo amaanyi mu nsozi ne bagaleeta ku kika kyewammwe kati ebintu bye bagaleetamu ne bagatuuza mu bisolo ente embuzi enkoko ekokoola era enkoko terina kubula waka embuzi ebuzi ebizibu terina kubula waka ne kali mubeera mu maka olina amaka tonna wadde ekisolo n'ekimu buli maanyi gonna amabi abantu bakuloga from nowhere gwe gaggawala olabe funayo akasente ala n'olaba omuntu asookera ku makyanga n'olaba tala no mu studio temuli wadde enswera tokiraba kati papa ng'omuwumbu awo olabe tekawo omuwumbu zigenda kujja from nowhere nga tomanyi gye zivudde enswera kuba ziwulidde ekyunya kye zaagala kati n'abantu bw'ofuna ssente batandika okukuloga nga tolina kye wabakola n'abalabe tomanyi gye bava kakitegeeza olina okukuŋŋaanya emyoyo ebirungi teri muntu akkiriza muntu nga si mulogo anti kyegaye nti abalogo abantu tebaawula there is a difference between witchcraft and culture n'ennono ennono n'obuwangwa byanjawulo ku ddogo ne Bayibuli emanyi abalogo genda osome Bayibuli lwako abantu banafu omuntu agenda mu kyaki atamidde yasuze mwangu ova mbakazi agende mu kyaki talina wadde Bayibuli buli kimu pastor yamutegeerera pastor nasooka amusomera layini emunakuwaza namusomera emusolooza pastor nakola service nnya n'abayisaamu ekikapu ye nannyuka bw'ogenda wa pastor omugambe n'ebizibu agafukamira osabe ye bw'aba azaagala azijja mu mmwe ye aliko amafuta akitasaba mukama n'amuwa ebikutiya n'abagabira abanaku ne muddeeka ne mukola business abantu ne Bayibuli eyo gyaba erimu ebigambo ebikuzzaamu amaanyi ebirungi ebikulaga amazima nti Katonda tagamba nko kuzimba church Katonda talagira nga kuzimba muzikiti Katonda atulamu gwe no ennyumba ye ne Yesu Kristo talagira nga kuzimba kintu kyonna kakati ye pastor olwokuba goli munafu ne Bayibuli tosajja esomera gimalayo biro kimu akikwata pastor mbu yalina kubera kutwala mu ggulu oyo pastor yenyini olede nga naye agenda mu geyeena sheek agenda mu geyeena kiboko yegenda kaaba basiramu bamanyi nti ne mujjana bagenda mujjana mbwaliyo abakazi obukazi obulungi obwenzi obujje ku nsi obutwale ne mu ggulu ogenda kuenderawo ate ng'ovudde mu mubiri abasiramu bamanyi bwaliyo n'omubiri omulala gwe tugenda okwambala guno gwe gukoma teri mubiri mulala ssebo ekiboko egenda kukaaba ojawulire ekkomera anti entaana yo efuuka ekkomera lyo bw'oba tewatereeza ku nsi entaana yo efuuka ekkomera nga tovaayo galiddwa eyo n'omwoyo gwo n'omubiri gwo teri amanyi kiri waggulu nze anti spiritualist kitegeeza okumanya eby'omwoyo kati gwolooza ekiri waggulu kyekiriwa eggulu lyeririrwa yene olaba spiritual life gyekyowulira gyebayita spiritual lyerina ebbanga lyolaba ogwo mukka gwossa woofa gukuvamu ne gudda wano mu bbanga eyo gyebayita spiritual world yene era waliwo n'omuntu atulaba abatulaba naye betusobola tukwatako naffe tusobola balaba bo batulaba era weebali naawe wano bakulu temuli wamma weebali abakulu yogeramu nabo bamalayika weebali yogera nabo tebasobola kunziramu era bajja kumpa ebirooto bo boogera mu birooto na bubonero okwogera mu spiritual world bamalayika baffe tulina kwogera nabo mu birooto na mu bubonero kapale wakena oleke wava mu America wa depression yakuba nnyo
Kinagambye ekinyira kyebaka kyewunzise. Omuntu ombuli amazima akulabanga ina depression akulabanga ina ebizibu. Kyekinaka ekinyira kyo kirowooza ffe tuwewunzise kumbe kyewunzise. Kyo President Museveni nze mwagala nnyo kati. Nso kusooka nali na kyawa government Alani. Natoza ni envira government envirideko obunaku. Ngenze mu campaign by'ekisiru ngenze bantu bancha enjawudde mu audience yange. Tukira wano bobera mu comedian oba artist boyingira byobufuzo boya udde audience yo. Kati ntandise by'ekisiru njawudde audience yange ntandise by'ekisiru ngoberere by'ekisiru. Kumbe Museveni si yanuma. Lubale yanuma. Waliko mbyobufuzi nawe. Bila bili mugumu. Emuruka ngene kuba n'yingini. Iyo ngandi yo kiyi. Nze bali bantu wala kalangala. Emuruka n'efira mu kubo kuba jajjange. Ani yakutwala. Ali be bakwatiye kalangala bona nange nali ngenda. N'emuruka n'efira mu kubo ne mala wiki namba ku kubo. Gwe wali serious? Nga fe tufuga zino zifungwa balabala. Nga omusirikale gwe nasange nanga gwejja comedy mbino tujja kubega matamba. Busoge yangsanga mbale nako kapale ja comedy wano byaddala tujja kukuba ebinye emga pulide tara nanyukirawo kya kujja mbyobufuzi nobiwumula kati bwe namala nenteka wawe embaga yekiyayi nga njagala nokuyiya kuddangulu embaga nayeganye buli kimu kyenteka kiganye nteke sho nayeganye kati ntandi kufuna ku birooto awe namala osale ndiga ntandi kufuna ebirooto kyo ene yagane ya papazi afa ko ya papazi oje nateka mama fina awo mama fina nakolya zibana nakolya buli kimu era nafuna milioni mukaga ngati zimala ogenda ofuna expenditure ngati wali kama ninakola buli kimu kyenkola kigana bobera n'ekisani banga lituuse wale banga lotukanga obanjibwa wale bobo kyali mvubuka myaka 23 batabitegeera obera oli bulungi kubanga omukisa gwo guli gozali bwana kibanga gula motoka ngampya mayireje eba wansi ne oira abamu n'amafuta olusonzo gasangamu ne ozate bigenda kugwako kitegezo no kuli niyo ingote kemwe ebibyo kati muntu azalwe nazalwa nakakisa katini tikaba kanene era ko tambulya kwano mukusooka boweze myaka 18 notandiko yingira ensensi eri wabe bantu boyingira mbe bakuloga bakutte bakola bati era abantu bona bali magombe bantu banafe batutta bebe batta kakati boyingira mu nseno akakisa ko zali bana ko tambula nakibanga nekatuka nekagwako botandiko okwegatta n'abakazi akakakisanga kafa oba n'abasajja kati awo notandiko kulini winga ngabona ngale moro kanji kuliddemu amafuta njigudde bigwako n'emipiira olina okuzaako ebipya kati nembuwa omwoyo bwe kiri ogumukisa ko zali bana abantu bagamba buli wabantu abalina senenga gamanze singa sina kye nakola nga nina nenga era bidde tabalina gyezava yaloza yakola mu mukola mwazijja neera byanda bali aba muliranye balina business nebo tubakyakola kubanga baludde mu ebisirani byo byabawamba kati baba yetaaga bajje basoke basasole banja bademba bawe tosa kugenda mu banka newewolayo okusooka ate ne bakuwongera atonda sasula kadde kati katonda yatuwaliri omukisa guli chances tuzalibwa nazo kati tulina okuddayo ate tuddeyo tusooke tuli niwinge bolutali niwinga kibayita updating oba owedde kati nze nali niwinga ne updating kati mukama nanziza obulamu okumanya n'okutegeera wali niwinga ki nakirinzi ngombiri gwange nentereeza obw'omwoyo bwange n'ogenda mu America era eri nagenda kubeerayo just kufuna akasirise katonda yanjawula byawuzi ku bantu era njoba yanterekera ekizungu ekyo kindabirire kuba bannayuganda naliso babeera nabo bali bakutta bw'oveeno ng'oli bannayuganda bayisa bubi bannayuganda ng'ovudde n'oli serebu ge mazima genkubulya babagamba bulijjo keeraga kano kalani ku bustudio bwako kati nakazze eno kakiwulire bakuchunya gambye nakuyise tebasobola kwogerera bubi nkugambye nampise yampita okunziza ku airport yandeka ku airport kati n'abali bansuza nga batanze okungamba abali bagenda okunsuza bwe nagenda ku plan bangamba ewaffe no twagalayo kamera ebyo byobera ku TikTok byona songa bagabingo bako kyokka tugenda basula mukazi gokalinga no studio basula mbana abantu bali mu America basula yo mukameza wansi omula asula mu kano balinga benyigano ngabona bakano buno mane buchuka tebuchuka nkugambye oba wagenda n'ebikolimo okujja wagenda yo muto osoka ate n'okola bo ogenze ngoli muto osoka n'okola bowereza sente eno bowereza sente bakukolera bakolede boza emyaka mukaga kati ngotandika ate okulinda green card ate olungo okukola okukoye okoze olida okoye kakati sente zo wawereza eno oli mu wasting time mbolinda green card kumbe bawereza ebintu bakuzimbide bakoze ezo batandika obira bange ebyabwe bululwa eri nabakanga okukulogosirani eyo babikozese bamanyi bonadda ogenda bibagobamu baba bakola abantu nga bakuloga ng'osirani toddamu kunyumira bintu byo mboli olina mpapula ogenda ofuna empapula wakogadda obwongo bwayika windo ng'ate nga tokyasobola kudda eno nga gakambeera eno obeera eyo nnaku ekulumire baloga abantu sigala mu America anti bw'omuweereza sennaggulira ebintu kati atukesa nalaba onadda ojja bimugobamu ate nga badde atanze obbinyumirwa kyava akusiranyiza eyo mb'olina mpapula kati America ogiraba eringa joka omumanyi joka ya matatu abazanya kasino bwoyingira mu kasino okuba omukono ogwo bwoba akatuuka n'okuba milioni 2 duka misinde
bwera nkokoza lunaku lwange luno kino sikiraba nkanyongere mu katwa afunya 2 nakatuka nyo kuba 5 basi okukuwa emikono emirala 2 ogwasta no bakongera ogwabiri zonna baziwalo muno ne moroko nogirekayo mu parking kati America bwotuka nokuba sente tolinda green card tema sente zo koma hoteleze no buwanga bongo ofunye capital gendo buleyo ndiga lunde ebisolo wakatani kokubango okirinzika no koma hoteleze obuwanga bongo ogenda sobera na sente kuma kitundu bali kukumala ne bajandi badde gumu wandi maze kubanga nina katondo yaso kunyabate sene nezibat flying no bato ina katondo oyo omutufu divali mugwe sene tizima ne bakwa milioni 5 zifa so bado kameringa jo bad black yakuba meka milioni 11 za dola kati echo bugaga China kabake ne binary yakoze twice spear kati China sente blood white ali wali mukomera maikezi labani sente bozifuna okuzifuna changu niyo kuzikuuma oyino kuba ne spiritual life cyo babagaga bakiriza nyo mu spiritual world tuva bakuma sente njogera kubagagga bano bakirumira bani sogera kubuno bugagagga buno obujjale bugenda mubeta budoni kutoka ne budoni gondi don gun manina awajasi basikama kalacho badojita alacha America jita joka nati America bojingira mboti sente zo soko kuba ngo bakatuka oba maze emyaka eno beta sente zo kubezo mitwalo mukaga duka bozwerezeno mu bakuzimbire munawo so America green card ojja kuba okoye kube milimo jeri gikoyalani wano tula nokola YouTube yo wanofuna kasente ko nodane wakane bakanolya kutoke nogera ku papazi nonyayo ka juice ko nobera nola bakubantu bone munyumya eriyo bereri ngo olinga ali mukomera olinga ali nabantu ngate bogera byotegera kakati ate olinde erimbo sente olinde green card yolido omuzungu yagitekawo nga katego era cyo bakugamba leta n'abaana bo tubawo butuze ngo bazofuna obutuze era yagala abaddu abalala basiringa bakolera America kuba bali ku musolo government zezija ku musolo ate mwe mugukola abaddu shijije ndagendo nebo balosomera eno ogera diguli eri bazisazaamu no kudesoma kitegeza tolina budde busomo vudde luli myaka ana osiranye se alogenda somoti wena abaana boino labiriye no tukira mbakaddo balabirira ofune sere sirabirira abaana kubanga ogenze nebizibu byo bofana ebizimu birekeri nebiralo otamula no isirani ate n'abaana balise wano omuntu anasoma mu America olova ngene myaka 2 nogera no soma ate nako okusoma kuzibu kuba America babola basula abafirika tayagala omwenkane tuyagala tubenkane era omuzungu nakola ngo ine bay ofuge moroka bay eyo bampalana gwali mbazungu balala nkugambye abazungu babi bayina simaira abanga yaniso omukene naye nga bazibo ayayaya kutoba manyi bayina chi simaira abanga bas mining abatya kale bikazi byatubire byafumbira abazungu kilo za mchiri mulavu ata bakazi abafumbira abazungu bana balemererwa kubanga toso uliriza kakunyonyole Anguni bachita kulya kasasiro. Kadi muliriza teri mukaza ina akiriza mbwanga nano naso fumbira mbazungu okukubanga kulya kasasiro. Omuzungu anyegoga babanga mbizi kadi nkunyonyola babazungu okubanga beyagala nyo batolanga bekwata ku mukono because bali desperate. Eri muzungu so kwa no mwalo myaka 25 nakubira police mbo mugambi ebigambo ebiri traumatizing mwe bigambo bimu traumatizing nze naita police nejjana bakutwala mu bazungu ne wano kwa no mwala nakuwe namba limwogera ole firire kati ito balaga kwada no gambo mwale bigambo biso okusibya kati obwe busibe bwenyine ensinfu no kwana obukwanyi obakano omukazi ono mutega kamera omwambulenga kamera weri bwo mwambulanga kamera teri wo mwala agenda kubira police mbwa mukoyesiza tamidde bakusibe omulabe wa fatulaba Kapalens Ferry ya in America yamuteka mu mbeera nti ye ajja ku discouraging to go, but I'm telling you my sister, my brother, listen to me. My brother, if you ever wake up in the morning and you feel you want to change your life, you want to be someone different in life, kapale tomuuliriza gwechoba okola kera kumacha kwata omusalo sala genda kufuna edduwa genda mu church kola kye tuyita dry fasting muganda wange ala nekeraawo kale lekeraawo ancha gamba bantu oli mubi nnyo atano jime gwe butuwabwe aba n'abantu jukira abantu bano balemero balaba omuntu eyabula abera desperate gwe kyomugamba jukira kati nze banda baga comedian kati ze byoyogera kalibo bajja bitwala tinge bi serious kyekimugandi kati gwe butwate bwensi njagala tubeka tukabompeter nga wano ngeza kukwatagana ne byenjogero supporting ngenze kutusoleza ensi andi kali kiriwe kitala ze waliwe kintu kyenda banga gwo wabya bantu kati kapale how many visas do you have as America? 3 golo za bantu America mu America abana
abaweza visa 3 mukataba anti ekyokufuna visa silonda na achievement anti wuliriza goza bameka abaana abagala ogenda mu America okukyusa obulamu anti bwe baba nga bakyalina ebikolimo okugenda mu America sinna kugaana n'esooka okkirizinga omubiri gw'ojjeko ebisira ezo zibayita gundi bagiyita generation curse jjajjawo baba yali mubbi nga era bintu byakoledde emabega bikulondola nawe omwana olaba gwe wakkirizinga n'ogendayo so gwe olwagendayo n'ofunayo gwe kyofunayo alani nja kukubira mu studio muno saakumanyira nja kunyoola naye nga kunyoola kuba kakati oli mu kubuzaabuza baana bato n'abantu okimanyi nti omuntu osobola okukula mu mubiri omubiri gusobola okukula naye ng'omwoyo gwe muto olaba abantu nga bali myaka 8 naye ng'omwoyo n'obwongo wawe n'obwongo nga bito kati kyegeza kugamba nti okugenda mu Amerika si kugaana naye sooka wejjeko chain of gundi generation curse bajjajjawo be baakola eri mabega gubye kutuleko naye tobye kutulako mu chaachi wadde ku musaalo oyina kugenda kikolera nga bwe kirina okuba physically nga bwe kibanga nti ogende oba tugeze ogende mu mbuga oba mu nsozi eyo ne weegayirira n'otwalayo oba endiga ng'eyo oba enkoko ng'eyo nekukokolako enkoko eyo soojjo kyayona neggwawo nekukokolako byonna kakati ebintu binyo bisobola okukola okwejjako eri generation curse jjajjawo yali mubbi yali mulogo kati ekintu kisobola okugoberera abaana ne kibafuula abanaku mu myaka mitono so waliyo ebika nga bo bafa boda accident zibalinga accident ulikira kubaziika ekyo nakyo kikolimo kiri mu family yaabo kati ebyenjagalo jjo ne pastor takujja kugamba mazima nti endiga ebwojo kyeso okujjako ekyo ekikolimo ne kweyimirira n'otandika otereza ebisigadde kubanga Katonda twogera ne mu birooto sooka okiwemu obudde owayagalagera mu America oba London osooka omala okutereeza onoonya omuntu omutuufu togwira mu bafere bano abasamize abafere bali abeetabika mu basamize ababbi kati Mukama Katonda fukamira omugambe taata mukama wange ntegedde bakama bange ntegedde kubanga be bamalayika bo bakoole ogambe bwe tuba tusaba tugamba nti ekitiibwa n'ettendo kiddere Mukama Katonda kitaffe nga bwe yagereka ne tugamba nti agulumizibwenga atenderezebwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwagwo weewaawo ne tuba tugamba nti ne kulwa abaana abalongo ne kulwa emizimu ne kulwa amayembe ne kulwa rubaali ku butonzi ne ku buzaali wamu ne kulwa emisambwa gyattu be bamalayika abatukulembera okutuzza gyali nogamba bakama bange mbategedde nze gundi Alani Ssewanyana Kayongo mbategedde era mbasaba kusaasira na kusonyiwa nze ndi mwana bwana Samanya byaliwo mu kusooka akuba owakuba awumbe nga lobasalongo ne bannaalongo munte mu nsaasire nja kutuukiriza ensonga zonna ne mundeke nkole ngende mu America nfune obuuma teno oyo kyendiga eyo ojjewo ekyo ekikoli emyoyo emirungi gikwerekere mama nabawanuka jjajja kiwanuka oyo yakulembera mu America yakuboga omuliro yafugayo eyo mbazungu era abantu abali mbazungu baloota nnyo abazungu baloota oyo omuzungu ne baloota n'omusajja omuddugavu bali mu America babiroota byonna ebyo ne bwe bakubira pastor nga babuweereza ssente milioni 2 ye nga agaggawala eno mbw abasabire ng'ali eno mental slavery very dangerous sickness ngowereza ssente ye pastor nga agaggawala eno bamalaya ebakakono n'oli kakati gwoli eroweereza obusente bwo pastor akusabire no one is entitled to pray for you it's you to pray for yourself if you are still alive botatereza ngo cyane mbulamu bwomalo fate licho so akuddamu tereza okujja kwa mwana ogwo yazaala yali tereza nejjukira wali kulira atereze oba muzukulu gwoli londa bibi bizugami onatereza mu mubiri wano kyota tereza ntoli kitereza kwateri mubiri mulala mujja kuntegera mpula kwa Yesu Kristo basoka muwakanya yani bamukomerera bo bennyini abantu be kakati buli muntu yenna naffe tuliko mukyetegereze nnyo mu bulamu abantu bamala kyusa bulamu bwabwe ne batereera ne balyoka batandika okugiraagira simanyi golaba oti simanyi ogiraba oti baana bavudde wano nga talina nakyakozesezza talina nakyakozesa ekyobulamu bwali bugize Uganda toyogera wano sirika n'agenda mu America n'agenda eri n'obulamu ne bugira ate kala nikyekulabyeko toyagaliza gwoli bulungi unakuleka nto ena ka studio ena computer munana ena TV zina 20 wabula gotoyagala kusharinga kiwayitamu kiwakola kuba nawe totudde mukwano sina kye nakola otwagamba totudde abasoga mba idi bulungi ino wazira musoga azira magezi bo bana baganda bakobamba obusoga azira magezi mba ategera ku myaka ana be mukali kumana bana abasa abantu bano bagezi ino abasoga basinga n'okudiringa mbuwango nenono n'abaginyankola abo n'abanyolo tebata buwangwa wabwe ne bana baganda bawuliza nnyo kino bawuliza kino ne bava ku buwangwa bwabwe obwavu buli nnyo wano mu sentulo ne bogende embalala abavu batino kuba bategeera obuwangwa bwabwe abavu gye bali nina abagagga gye bali abategeera mu buwangwa bwabwe okusamira si kugaggawala wabula kutereeza kubuleeri kuddeeri Mukama Katonda era bw'osamira otereeze kubuleeri kuzeeri Mukama Katonda ate noba nga toli bubi nnyo ng'ate kuba jjajjawo teyatabala bugagga nawe toli bufuna era kye yafuna nawe kyofuna kakati gwalani oli mubi nnyo gwogaba obutwa gwoga bane simaya gwoga ba gwolia obuzabuliza ddala abantu era no studio sibayo ba Mukama Katonda bana ajijja watya kubanga nze njagalizeevo kuba wano wosinzira n'obuzabuze ensi lwaki tewega takunze ne tubuli abantu ekituufu kapale kampuze ekibuzo
Alani mize ekembi gyokola munsi tewali wasse mize wasse mize mibi nasse mize mibi kitegeeza jengama tuwayinaako mize mibi mabega kawo gye wali okola ngoko kugira kolaki bebishebe ja kitegeera mpola ogwo muze manyi wakukolako ogwaki ogwo muze wagulina kati teri muvubuka atabayako n'ogwo muze kwe muki ojja gutega webuze ate abantu bambala abantu bosanga era bana bali mwe nabo laba ng'omuntu yefula yebuzabuza yefula mu ddiini yefula omuntu mulamu bambala masuuti bakoza machachi bichi abantu abefula bambala obulungi masuuti bichi bano balana abebuzabuza bantu baba bategeera obuwangwa n'ennono bano naye nga bebuzabuza kuba abantu tebagala mumanye kye bali nenze nasalawo ng'omutume okujjamba buli ekyendi era mukama katonda jukira bulaganye kyoli abantu abalabe bo beyongera nze mukama katonda aliwedde okunwanira abalabe bange kapale sembera wano okola kyekyo ayi mukama nja kukuba tokwata mu mutwe gwa muntu amanyi ge gatula kuno katonda nga atula kuno tebakwata mu mutwe era bebe pastor babakwata mu mutwe baba bakwambulako amanyi go nze wala omuzungu yala nkwata mutwe ngasabira ndamukanja kuba ebinnyo ani omuzungu oli pastor yatugatta nayo ekizungu nkwata mu mutwe ansabira ndamukanja kuba nze tebankwata mu mutwe okay kale tetwata na ku mutima katonda watula kwata eri mu bigere gye yava eri gye yava na dajjini tewali wano na watulawo jajja tuwanuka atula wano kapale you have I feel mutima oina something demonic that is disturbing you ono gundi gwotera okukyaza no Kalondozi naye bwatyo ayi Dominic bana yajja nasomesa wana ebintu byenjogera soga ekitegeeza otuyisizaamu ne Kalondozi kyaliwo Kalondozi owulidde kyaliwo ojogozunga naye ndozi owulidde bwatuvuma Kalondozi bwoto bwe mugamba naye wano dear heavenly father nga tuli wano nja kuba Alani kapale likansola wala leka kapale toyina byogenze tebasabira olambugenda ati uliriza Alani kapale olambugenda wakyusa byenina gwampa byenina omala kunsabira nefuna byenina singa nasemba kwa interview yakununula ogenda mu America interview yali yakunsabira oba kunsiranja kwaka duwalinga oli awo nga buli kaseera buli nnyo lwembambo nabonanga gwo kikukolera jobola okubona kw'abantu waliwo abafunamu olwawulyanga sho yansala ku papazi wadduka emisini n'akakamera kiri kitya ani akuloga nengabanna enkuba yakuba kapale awo nali nkyali mu bububuze tewajja yadde omulema n'omu awo nali nkyali mu kubula omanyi bw'obeera twatunulira ku veranda bambi n'oyimira wakati enkuba n'ekubaako yonna omuntu yenna ali mu kubula aba ne pulaani okwata nayirowo mu ngalo okimanyi nti omuntu yenna aliko ekikolimu n'okubula abeera ne pulaani ennungi ninga buli gyafulumye efa nga pulaani nnungi era bw'ajogera owulira nga nnungi naye olwokuba talina omukisa gwa fedinga kakati buli kyakola kiba kifuka nawe bwe nali bwenti ebiseera ebyo kyokka nomunaye era nze nakubeererangawo teweesudira nja kuba ggwe kalabe Alani gwe ng'ofuna n'eseera wuyo onoonyirira n'omubiri guzze wali wenkananga gundi Sheeka Manala ali wanyirira n'onyirira ali muli bazibu kapale ojjukira nga tuli kulandisa noŋŋamba walayi Alani taata kintu kiganye kati bafuna n'esente olina ne studio naye nkugamba kapale teri muntu atula ku mukutu guno gwa Cruise Exclusive ensi n'etamuta Alani wali okimanyi mu bw'omwoyo ng'era kyomanyi naye nga twagala kumbuusa kuba ndowooza wali olowooza omanyi abantu Alani abantu bangi bamanyi ebintu ebisobola oyamba abalala naye tebagala oba abantu bw'omugamba ate omanyi bwakuyita agenda nakugamba nti oyo kapale mulogo yadda ngamba bino kati olwokuba abantu bababuzaabuza ate omuntu omusibe w'obwongo ati sibantwalamu ebuzira lemala emyaka ena ne mandi bajja kunta nkomewo mu nsi nga sisibiddwa bwongo obusibe bw'obwongo bubi nnyo okusinga obw'omubiri kati abantu abasinga bw'omubuulira bino akulaba olwokuba bamugambagamba bamumatiza dda bamukeezanga lwa Sande jangu bakwa-upgrading buli lwa Sande bakeera n'olwokutaano baba ba-upgrading kakati wajja n'omugamba bino ebintu ala yadde agwa oli mulogo kati kyova abantu tebagamba bantu kituufu kyakubayamba omuntu bw'omugamba akuyita mulogo kyova abantu basirika naye nze nasalawo mbagamba oba nkyawa bakole ki nze namanya nti Katonda yekka ali mu nze ye maama ye taata era yankuziza nze sakula ne maama wange sakula ne taata wange teri yannyamba mu nsi kakati mu nsi mbadde mu nze ne Katonda oyo yekka ali waggulu ne bamalayika bange ati nkubuulira mbadde mu nze yakuyonsa n'obeerawo kyogamba batayonka tebakula abatayonka tebakula kati kankubuuza Alani kale kankubuuza ekibuuzo omugaso gw'omuzadde mugaso ki kulabirira mwana nakumukuza eni wichi kulabirira mpayo kulabirira kwa nuli yonsa
taata n'agenda n'akola akasente. Nkubuuziza omugaso gw'omuzadde omukazi tusookere ku mukazi mugaso ki? Kukuza mwana we. Mu ngeri ki? Omwana omutuufu bandamukuza batya? Amuyonsa. Kimu? Amunaaza, amulabirira, amuliisa. Kyekisinga kwe. Kati kankuli omuzadde omutuufu bwakuza omwana. Omuzadde omutuufu kyova atwalinanga ekisaakaate mu lubiri Emmengo nabagerekanga. Simanyi tekikyali nnyo active nnyo, sikyakiwulira nnyo. Naye baali bakijjumbira nnyo olulinga TV zikiranga naye kati simanyi lwaki kiri mu silent. Bwe kibanga weekiri bongeremu okukiranga batwale abaana bayige obuwangwa bwabwe n'ennono. Kati okimanyi nti amasomero ga wano gasomesa abaana SST, simanyi Oluzungu, simanyi naki muninnya zibasasuliza akabana sente ne baba omwake waka ne Sunday baba twala mu church ne baba kuba obwongo ne babusula omwana ava ku somera somena ku 5 olumukaga n'olubagala asome omwana tayina kyamanyi yasome ebyo n'oluganda n'olulimi lw'oloko wano loko tebakyasomesa mu masomero abasomero bakoma mu P2 okusomesa olulimi oluloko abana babasomesa Luzungu omuzungu yali mugezi katono nyonzireyo ku point eriyo omuzadde omuzungu yamanya nti abafirika twagala nnyo ebyobwerere ya tumwegomba nnyo kuba omuzungu yagenda okujjana basooka kujjana nga twalanga bakatonda so abajulizi be na mugongo bafiira mu butamanya omuzungu yajjana basooka ne babagamba Yesu Kristo yakoze ebyamagero twaleetedde katonda kakati nammwe abanakkiriza bamugoberere mwina okuwayo mufiiririre bannammwe kati oyo gundi kabaka mwanga nabagamba mugeza ne musirwala era ne bamani bagafe kati abazungu bakonvisinga abantu mbomu bagenda kufa mu nakusatu bazuukire kati kabaka mwanga nabaga kale kambatte muzuukire buli yewaddeyo goberera abazungu era bwe babatta ne bafa tebaddanga kati paka saazi n'embwezo kakati mbutadda abajulizi bonna batta tebaddanga kakati abantu bonna batambula abanaku ne bagwere na mugongo ne bali embizi ne babereyo ne beegattire ne boononereeyo embizi tekkizibwa mu bw'omwoyo ne bali embizi ne beegatta n'oli bali na mugongo bakajja kubonaabona nakaddiwa na kufa mu bulumi wabula babajulizi bwe bamala okufa abazungu ne babagamba tebakomyeyo mu nnaku 3 bagenze ku mukono gwa katonda ogwa ddyo bagenze balindirira mu mukole ebyo mukola bali babalindirira mu basinze bakeera ku bibumbe that is mental slavery kakati nkutegeeza ekigambo ekyokubiri omuzadde omutuufu oyina okukuza omwana ng'omubuuli obuwangwa bwe n'ennono n'olulimi lwe alina oyiga olulimi lwe naye abazadde b'ennaku ezo teboogera n'abaana abaana babeera mu masomero babasomesa science technology na luzungu omuzungu yaleeta subject zonna nga diversion naye nga point yali emu luzungu kubanga bakimanyi nti bwe mumala osiraana wano mwina genda mubakolere ng'owo nga tonamutwala mu buwangwa anti kati kiri bwe kiti abazungu bo bamanya nti bwe mumala oyiga oluzungu mujja genda mukola obuddu era teri muntu yasoma atali buli yona abali ebulaya bonna baasoma abaliyo abataasoma era bagagga nga omanyi no Mr. Lord makanika tiyasoma nnyo ne ayina bizinesi yeekolera makanika alina ssente ne muzeeyo omulala yali tiyasoma de P1 ye ali alingazi naye alina galaji naye abali eyo abakola mu malwaliro bakalabirira bakadde bonna banaku bazibu naye nga balina diguli ne diploma kubanga bo baazala obuwangwa kapale toyita bantu banaku toyita ani banaku baako obunaku buli bwe buti labayo waliwo obwavu n'obunaku byawukana ekyo nkisazaamu otogenda kisazaamu nze nkyogedde obunaku n'obwavu byawukana obwavu ye muntu atalinamu leero enkya n'afuna omunaku ye muntu omunaku nga bamuloga obwongo abazungu bamuloga omanyi nabo bapasita baloga bakuma ebyoto makyaki omu bagula amayembe ga kifaalu ne baloga abantu omuntu okubeera mu kyaki neyesirwaza tolowooza akikola ku lulwe abamuloge era okukola kyaki bamala kuleeta muwanga ne bagiwangira mu buwangwa nga balina obbaloga kubanga bakimanya nti ssabo temujja kujjayo mubeeranga bya kirogo abasajja abagezi ne bakola kyaki mujje mangu kubanga mwagala nnyo ebyobwereere abafirika kugenda kwekuba perfume kugenda mu kyaki wabadde akagatto otule wali eri pasita akubuulira ebigambo byakusolooze mwagala nnyo ebyobwereere teri ku nsi kuno kyabwereere alani buli kintu tulina okitukolerera era buli muntu alowooza ntogera funa ekyobwereere gwe kapale kankubuze omwana wo wamutwalayo dda omwana angolere enkuma naye ebyoto amanyi obuwangwa era mubuulira obuwangwa n'ennono alina okukula musajja alina okukula naye akati abasajja bonna katonda yabajjako obuyinza osanga abasajja bebafumbirwa kiri eri kiwoza maami olwokuba katonda yakujjako obuyinza abamu bafuuka era ddala basiyazi tobalaba omuvuka yemolanga mukazi kubanga mulina ekikolimo ewammwe kati mwagibwako obuyinza kiva abavuuka bafuuka abasiyazi bemolanga bakazi kubanga obuyinza bukugibwako abadde omusajja n'ofuuka omukazi abadde omukazi n'ofuuka omusajja waliwo abakazi abayisanga abasajja tobalaba uno yajjako amabeera awo sima muyitaani nafuuka omusajja n'awasa mukazi munne ebyo naba bejja mu bazungu kati olwokuba banaku wano era oyo yafuuka omukazi neyejjako amabeere kati yayanjula n'omukazi n'amutwala mu kika kyewaabwe ne famire nemwaniriza kubanga nse ne ssente naye singa yali munaku najja nga wasiza munne bani mututa emisinde kati wano abantu tebafuuza ssente gyozijje babazadde banaku kati omwana bwagende bw'Amerika nayonooneka aleesa ebisiyaga bamwaniriza najja nawasa mukazi munne kuba musajja munne kubanga banaku kyovulawo omunaku tolina zzaala mwana muwala omwana muwala ali expensive ate omunaku tolina zzaala kubanga okuba zzaala kuzannya zzaala kuba kuteekamu
kati okuziza omwana tosobola omulabirira omwana awezezza emyaka 23 linda ko Alan omwana awezezza emyaka 23 oli muzadde tosobola omugulya pad tosobola mulabirira kivamu nga tankanoonya balenzi gaye bakanabo afune service enviri azaagala kyovola abazadde abanaku kye banazaala naye bazaala omusanga mukaziko baana mukaaga ogenda baliisa ki ogenda balabirira otya buli mwana alina omukisa gwe bwana wezi emyaka 18 ogw'omukisa atandika okwesa omukisa gwe ogenda oba omutadde bumeka amala okusoma emakerera atagende e Saudi Arabia asimule district y'ennyumba ate ne banne bawerere era no bamusangeyo omuwalabu abalegerega batundemu ebiwowolo kataago. Why do you do that? Africans wake up. Era 228 ogenda kwesima nga president w'abasawo 228 omuntu yenna atategere bwangwa bwatafa agenda kusiranya ku nsi eno batafisiranya ku nsi eno agenda bira munaku nnyo obufumbo bugenda kuggwawo era omuntu yenna ali eyo ng'olina bbaawo ng'omukombesa mu bitundu by'ekyama nga tete yakusasula n'ewammwe mb'omwoyo yakuzaala mutakusasudde ewammwe ate ng'omukombesa agenda siraana mwawukane kye kitto obufumbo ati saamuwasa neera nina okugenda okusasulayo sinabasasulayo mbadde ni kusasula bya taata kuba taata teyasasula waffe taata wange teyasasula mama wange kati ebbanja bibadde limu kusasula nabisasudde nze kuba nosasula ebbanja lya kitaawo yafa wagenda wa mamawo ogende wa mama wo muto n'omwambaza n'omukolako byonna n'owaayo ebintu nga taata byalina owaayo oba osasudde maama wo mbomyo taata kyataakola olina okugyawo ebbanja olwo lisobosiba obugagga wabikola kati wabano ewa mama w'omwana wo era nayo n'ogendayo n'ensasula omukazi onina omusasula n'okwadde saamuwasa nina osasula kubanga bw'otamusasula n'omwana gw'olina abatagenda bada mukisa kubanga obukojja busobola omukuba n'abeera mwavu omwana oyo kati onoomutereereza future boogenda basasula ddi omukazi ng'akomyewo ali eyo Saudi Arabia njagendayo basasule alina okuntwalayo nze neetwalayo nze teri muntu agenda kugenda mukama Katonda nga tayise mu buwangwa bwe kino nkulayiro zikula nyange ne mwebakako teri nkiddamu teri muntu agenda kugenda kulaba mukama Katonda nga tayise mu buwangwa bwe lyekkubo n'amazima n'obulamu lyeri kuzza eri mukama Katonda si kusamira kwokka kunyumirwa bukugaggawala nedda apart from kusamira kugaggawala kufuna birungi lyekkubo n'amazima n'obulamu ogenda okulaba Museveni na protocol gy'oyitamu gwelowooza osobola omulaba direct osobola olaba Museveni direct ne baba bakuwadde sente ona gy'olina ozijja ate n'abazina oziku Museveni ne baba bakuwadde sente alina gy'akulagirira okuzikuwa kyokka bana bali abagenda ozikuwa balina passage baagala kyoba Bayibuli etugamba nti ebyakayisaayo mu by'Kayisaayo n'ebyakatonda mu by'Katonda gwoza Kayisaayo yani Kayisaayo wa Kayisaayo yani ya Kaisari mbe Kaisari nebya Katonda byo Katonda gwoza Kayisaayo ebyensi nedda so tomayina Kayisaayo yani ekyo nakyo kiyige okuva kuwuze Kayisaayo be bamalayika bano abakuze eri mukama Katonda bano bamalayika misambu emizimu n'amayimbe n'abaana balongo abo boyina okuyitamu kati then babanga balooya bo nga bonagenda mu kooti ng'olina looyawo yalina fayiro yo yalaba omugagga w'ensibo Kasirye Breeders Emitiyana gw'olina okweyuna weegulire ente ezo ez'olulyo okuva mu Kasirye Breeders Emitiyana buno obugagga bwa nsibo balina ente z'amata ez'olulyo omuli Holstein Friesian, German Fleckview, Ayrshire, Gansi, Jersey, Giriranda okuva e Brazil amata ogenda okufuna lita za 25 ku lita za 36 olunaku era be balina ente z'olulyo mu Eastern Central Africa ezimanyiddwa nga the milking gear zino no zikuwa lita 6 olunaku weenogera ensimbi nga weegulira ente z'olulyo okuva mu Kasirye Breeders Emitiyana tusomesa ennunda y'ente z'amata n'ofuna ensimbi kiralo bakobyeko 0756863938 bakyali ku mitimbagano gyonna ku TikTok, YouTube beba Kasirye Breeders Emitiyana. ebya Kalisaali Bayibuli etugamba Kalisaali n'ebya Katonda byo Katonda kati Kalisaali bebe n'emyoyo gino be bamalayika bano abatuwa ebirooto abakubulira bakuwa ekirooto n'ofuna akifunula n'agamba kola kino kati baba bakulagirira ekkubo ly'onooyitamu kati omuzimu gwa jjajja oli atandika ekika kyewammwe gwe guba gunannyini nsonga era ogwo omuzimu gwe guba gulina obuyinza bwonna kakati bano bamalayika ku butonzi tulina ku butonzi ne ku buzaale eno mu maka gewammwe mu kika kyewammwe ku butonzi ezira ensozi jjajja ogi yagenda n'atabala obuyinza n'abuleeta ku kika olina osasula ebbanja eyo lyalekayo osobola okufuna era ekkubo lyoyitamu bali aba waggulu be balamuzi abakulu kati nga yajjajjawo bye yatabaala nawe olina obituukiriza then bali bakutwale fayiro yo bagikwate bagize mukama Katonda kunaku olw'oluvannyuma Katonda akuyiseemu then otuulewo olina okubeera kakati abantu yammere olw'okuba nti bagaana okutegeera amazima kyova abantu bali mu Amerika bamaze emyaka 4 bibiri bali eyo bakaddiidde eyo ng'alina n'akatabo nno aka Amerika
ninga ne transport amuzza tamulina just $1,000 kati yo kugambe Alan omuntu nga alina akatabo nabe manyi nga ne sente zimuzza tazina mulimo nga ati Lubaala kukuba n'omulimu okukubula mu America nabe okukubula mu Uganda ne mu America muliso okusobola okubulanga buli gwofuna bakugoba okimanyi bulolo tanga wegatta n'ebikazi binene osobola okukuba omulimu enkera bayinza okugoba ku mulimu ngokola ki bololo tanga wegatta n'ebikazi binene ebyo nga wegatta ebikazi biyo kitegeera wegatta n'ebikazi okimanyi enkera bayinza okugoba ku mulimu oba munako 2 ebyo biroto bibi nnyo oba bangi ne bwolaga wange ebintu wabitereeza ne mu America bangi nnyo abatalina milimo obadde ki ne batuka ne bamujjako green card manya ne driving permit ne bagimujjako bamukwata buli kaseera avuga bamukwata buli kizibu kyonna kituukira ku ye nina bemanyi besijja kwogera nga bayimirira onaku abakazi bebalabirira yo omukazi nga yamulabirira yamuwasiza ddanga emirimu ye gyamubula kati ne ba black american bangi abali eyo nga tebalina mirimu nga kyakola kutunda njaga ati yakola ebisango ate Lubaala alumba bali bannanga era ne unyama na Bafirika abava mu Uganda Nigeria wawa basiru nnyo musole to say that basiru nnyo balakala wafiikumu kubanga gwe ina ne wamwe wena josobola ogenda ne wekanikira n'oterera ate gwe n'otandika okuvumirirayo kati ate bo bali aba black american baasira ne bali staka kuba tebalina gye balaga bajjaja bwe babaleeta kuzimba nguudo za New York okukola biki ne babalepinga ne babazaaliramu abaana bali baasira ne bamanyi east west wadde wakati era kibamanyi kakati gwe ina omukisa tovala okudda mu Uganda kati nzo kimanyi nti nanyiza nnyo abantu okukoma wano ate nga nina n'ettooke eryantwala kati waliwo abantu nga baluddeyo tewanyiza abantu byewayogera bye byabanyiza naye okomawo kwali kwabanyiza kati waliwo abantu abamu nga bali mu Uganda nga bali bafuwa kata habereyo tadda kuba abantu basiga bakimanyi bwogendeyo bose baba kuwonye oba ogenze siraani nayo kati waliwo omuganda wange Keith aliwa yena goga Keith ono yali akola ku NBS ye Keith yatuuka nakuba abantu surprise nakomawo Uganda mu myaka 3 nakomawo kati ekyo kyanyiza banna Uganda bonna nga ebabuliza akumyewo atya azati nsina kenyina yankuba surprise kwanza ate ebyange ekyakeri empapula zange kiri ekizungu kyajjayo status yange kakati ate ngenda okukivaako process ku divorce nga biki okufuna omukazi omulala yazikolako ate obudde ne bugenda nange nandibadde nakola ki gulini kati nandibadde nkomawo nayo naye ate nze bwaza omukazi yasasula buli kimu era lawyer yayogera naye era nze nagirekayo kuba yali ebulaka katino ng'ebulaka kubanga buli kimu kyali kiwedde nga bajapuluvize nojapulize naye ngamba nze nkomawo n'ekintu ekyo nja kwagala okuddayo omuntu yenna buli ova mu kkomera n'akagoye kayo n'ebisiraani byayo kiva abantu bagamba ova mu kkomera n'aba ku ddagala goloza kiki baba bategeeza watana baddagala kweyambulako bisiraani bya kkomera bayinza okukuzzayo Keith bakuba nnyo surprise kati Keith era ekyasi yakufuna n'akomawo wano bw'anaaba akomyewo wano njagala Keith annoonye mutwale kubanga Keith akyali muvubuka muto kyuka nagamba Lubaala n'emyaka gyatandikirako tubanja ate Lubaala emyaka gyatandikirako okubanja n'egy'omukazi gyajawulo wabakazi bo bazaala ensi okimanyi nti omukazi ku myaka 13 asoozaala kyokka omulenzi ku myaka 13 tasobola kukola mukazi lubuto kakitegeeza Lubaala kati oyagala bw'akomawo kunoonyeza anti nkugamba Lubaale asobola abanja abakazi ku myaka 22 atandika okubabanja kubanga bo bazaala ensi kati abasajja ffe atandika otubanjiza ku myaka 27 okubeera omukambwe 28 ku 3 awo n'atabuka kati Keith emyaka gye gyalina olowooza ali mwemeka gwaludde naye simanyi tabazza 3 nga 2 simanyi gyonna gyalina naye ayambuse ali ku level ya 3 kakati bw'aba nga ayingidde level ya 3 Keith akomewa nnoonyi baba yagala okufuna okusobola okubeera nga ali perfect financially kubanga sente teziriko nzifuniddewo obawa ne mu Uganda mwe bali abagagga nga tebakwagala gavumenti nga bagagga batereza mikisa gyabwe kati oba oli mu America oba oli luddawo kikkakatako tereza omukisa gw'ofune nze nnabe mmanyi bali eyo waliwo omukwano gwange gundi wakapamiti expiring nagenda agirenewing muganda wange bamulwisawo bali emyezi ena nga talina wakapamiti ng'alina ate kuddayo akole mu buddankani doona akole mu business $7 olunaku alina okuggyako bitransport bafuta yabonaabona ne mugamba olina kweyambula olw'ekizibu n'anoonya afumbiddwa ekisajja ekiyigo siraavu oba kimwebaseeko ebbanga kimusuubiza empapula kyokka nakyo kiri ku green card ate kimugamba waliwo black americanis manya gwe tulina okukola naye divorce nga kimubuzabuza kyamwebakako ebbanga yagenda okubuuka zina mubuusa namugamba ekiri kuwestinga time kati ebisajja biri ebirina ka green card birimba ne bibaka ku bakazi bana bagendeyo bagenda funa mpapula okimanyi mukazi wakuleka wano ambadde bafumbo nagamba agenze mu America kutereeza future n'atuukeyo ng'ate alina osooka okufumbira okufuna empapula ate omukazi jjukira bakazi bazibu kasitaye bakako n'omusajja omulago batakyakujjukira ojjukira abakazi tebakolebwa nga balina kwebaka kanono n'oli fe abasajja osobola okwenda naye nga tuyendeseza mutima oyendeseza kinyumo naye ate omukazi bw'ayenda
ye omutima gwayendesa era ne ekyo n'oyo musajja baddamu obwempapula ayinza omukola ebintu gwe nakwerabira jukira oli Uganda oli wala wona amubeerawo buli kaseera yamusuubiza empapula amukola buli kimu ali ku Bulaaya be bali babiri gwe batakyakujjukira bwe yaleka eno era abasajja bali buli Uganda obufumbo omukazi wawe akulimba mbagenda kudda omuveeko bw'omu winamu abaana fuuka nga akuweereza abaana seereza obuyambi kubanga gwasiraana nawe lubaala akuluma asajja asinga bagenda andi ekibalemeseza obufumbo gwe omusajja osigala nga wasiraana kati omukazi agenze mbw akulabirire n'abaana bakasajja banyoona badipendinze ku bakazi mu Amerika nenga nabatakyali mukazi wo mu bw'omubiri asobola birira abaana n'ebisigadde bino tabatakyalina tumaize show yali tuve wano tetwandimaze show tubeere wano kubanga ne show kyalina ebintu bye ebyokunnyonnyola kwegayiride nino gende wa Jojo nino gende Jojo ali mu Kampala Jojo Ketaila aina wali edduuka bantu ne Jojo Ketaila musaba ekintu kimu abulira abantu ekituufu nti obuwangwa n'ennono mwemuli ekkubo n'amazima era watotereza mu kisago nabo ogenda Bulaaya toswafuna benetaga okukyazaako ne Kim Hanks Kim Hanks ngenda bakyaza week ejja Kim nina bintu yenda biredde nga Kim ayina okutereza Kim mulokole musiramu katateze sekena kubajja mukubira muno era bobo tukyaza funa ne bounce na tasa kubanja mukubira muno nze sikulagana abantu bali mental slavery abantu balina obwongo busibe zisogera nabo kubanga abo banatuka ne bazuka musobola bajja birawerere sukali atuke andi kati kiribwe kiteze sirwana nabantu mbwa mubiri sikyalina manyi gafunya bikondo nze nona nawe mbwo spiritual otia bwenjogera nawe mbwo nze nkwasa jjajjange nemuga jjajjange natufukidde bajjajja bote bakola sikati bali bakola singa siri wano kubabika bulungi bwenti kubanga nadda kubanga banziriza obulamu bwali bugwawo 2023 era abantu bona boboli eyo nkugamba kano nga nva wano ngoli myaka 28 manya 3 ngolina wazimba enyumba yakulema wajikuba plaster munda kati wabweru tuwajimaliriza enkonde zikute ku nyumba buli kimu kisanso fuka kati mu nyumba mu kisenge enumba zizimbyeyo bukapa tebufa wakapa otamanyi ebikerekere buka mu nyumba ziva bola bange bubonero bwebitunga ebibuka ukabize uwo ekapa zikabire uwo buli kaseera ngotani sola bubonero obongo ndaba wano ku Alan Cruz inzenze kasobola okuyamba okuyita mu ekyo kati manya olubala ranzo okubanja buli kimu kigenda kugwawo mulimo gugwewo buli kimu kigwe kubira akapala atyo on risk atyo on risk kubanga teri business etali mu risk ne botandika business ogenda yo nga tomanyi tojja kufuna wabula olabirawo ng'ofunye kati nange okunkubira kolo myati on risk then bona amala owangula ojja kakasanti kano ke kasitaani ke ka Lucifer ojja kumukubira naye ebituukawo byenana ebintu byongera okwonooneka nolota ebiteega nolitagano gagoba gakutuga mugana etogama nti Alan nalaba kapale eyo ekyo nkikubudde Alan nze ndi celeb am popular nizo bali celeb ne popular person erinya lino nzimbidde banga kati nga abantu bajja banjogera kapale yatubye kapale yakoze bati erinya lyange lisinga abo obusente bitwala bi Alan nze sigana ali mubbi nabira n'omuzungu mayiba akadama bajja mini box ya bakadama kapale na milioni manana ya kujja mu America wagenze yotya nga inbox yange ejjudde singa ali mubbi nandi solozeza bakadama bagala nyo gende bali next excitement babere bambi babera Dubai bagamanze no tuka ko mu America bali abaiti babye bali mu visa bebichi mama nze singa ali mubbi ala nandi bye bali no kuba nayo erinya lyo protect kate ne jjajjange ti ali mubbi ate nange ngomuzogo sisobola kukola jjajjawo kawuchi jjajjange yazala jjajja wa jjajja generation ze no muzimu guliko gwa myaka 4 gende ine mizimu cyo webone buzabuzo oli musamizana ni wama kino nkibabulira Yesu Kristo lyekubo gemanyi kati lwaki obo sinza Allah tomuvaako kankubuze ekibuzo nga tonna bakumaliriza lwaki omuntu abera mu Yesu ate natukesera nasirana kitegeeza Yesu Kristo akukiriza okusirana notandika okulotanga odda kusomera lwaki tolotanga ogenda mu kyaki lwaki tolotanga odda mu kyaki kankwebaza onnebaza kuki okola ki dear heavenly father nkukwasa kapalo yakuba gwe tonkwasa yo kubanze nange netwala yodda nze seta muntu akulembera kuntwala eri mukama katonda inze kenyini katonda ali munze oyo wota ankolera kankubuzo ntwala yo ngane kankubuzo nsabira ngane nsabira ngane ngamukwano gwo tukoze interview mu bwo mubiri tuli ba mukwano uliriza mu bwo mubiri we are friend but in spiritual world tukwandagana siri kyaliwo anti uliza kichokola kapale bamwe byokwera chichi zibiriza era omuntu yenna aliyo zibiriza mbu bakusabire bakwambulula amaanyi go buli muntu alina amaanyi go buli muntu alina malayika we tegera malayika wali kugwe agenda kulwanira mu nsi eno oyo malayika we ogenda mutegera otya jangu nnoonye nkulaga banoonya malayika we ogerenga naye akwe Google Map entuufu abantu baseka mwakwa Google Map mwagivaako
mwafa kuguma muri mukibira mubuze Lowa Yesu Kristo abagala nnyo lwaki kati musiranye ufumbo bwetewo abana babalimi okuwerera ennaku baluma lwaki muri bavu Yesu Kristo yabadde kiyafa buza Yesu Kristo yafa lwaki abantu babona kati kitange tata kitawe wewo wange siwe wo tugende tukole DNA oli musiru kitawe yazala dinzi uyu kitawe tata ati wo wange nange no wange kati kankusabire nkulage basabira jangu kulage ai jajja matama tera gwe kusabire jajja ngekiwanuka uliriza chiwanuka yakulinako buyinza Yesu Kristo akulinako buyinza jajja chiwanuka njagala otere yakutunga peni yakukuba olukomo njakukuba olukomo yakutunga peni ko lano bajjajja chiwanuka wanukira muri zano manya Yesu ya mukubebe ebinyo anti uliriza chichi eno sude jozemu yabasajja balokole fetu kutulanjege atenzero chachi kutulenjegereza jajja watu okutula zange nzagala kulabe ko ngampuli anti ndi musibe kale mwe muri mbusibe kale ate goli musabize ne webuzabuza nene wone buzabuza ota ekitufu okimanyi kasajja gwe okay chichi dear heavenly father nkukwasa kapalo tonkwasa tondeka tonkwasaayo tata kapale ali mukube kyamu tata waliwo yawabya kapale tata tusaba kapale ono adde mu kapale gwe tumanyi asigale nga ali ku kitone kye Oza oli lwakikyali kyaggwawo ekitone nga kimu kyasirana ali taliwo addeyo nga ali ku kitone kye kati kankubuuze Yesu Kristo ne Katonda okkiririza mwana Katonda ne Yesu Kristo okkiririza mwana oli mwana we sinza namu waliyo nga amuzaala gwagula pampa musiyo